Mugane mukirize oyo Yvonne. Eba mikwano nze nakatadde nze sewa kano laba ne wakanye. Nabutadde. Watadde obutambi. Ne party tujogendo twa katweteke ejefuluma ddi. Nsufu nnyo. Yvonne bambi mukwano manya balabe bo. Manya mikwano jo. Nze natadde akatambi ne nkukubira ne nkugamba amazima ekituufu. Omugambo gulompokose nnyo mufulumize ebigambo tiimu Yvonne kati kankugambe manyi obutambi bwe nnina buno bwa mukyala Sefuko omuto nga ex yabumpa nangamba bute mulabise. Nanga bwo buyina obutambi. Mbuyina. Obwa Yvonne. Mbuyina obwa Joey nze sina bwa Yvonne. Oyina bwa Joey? Nyina obwa Joey. Bana ino solegera nnyo. Celebrity twaka subscribinga. Aha. Kale eno tutandise bana celebrity twaka extra UG YouTube channel kwe tuliyo nakolwale mugamba mutya. Kansenti muli bulungi Abu Dhabi nkomawo next week. N'abaana be mwanko ye ngenda kudda. Oba munkowa bate munkowa ngenda kudda eri waffe. Wano wendi wano ndonchadde buchazi kiri kikyalo kyaffe. Nenga kwandiza olwaleero TikTok ekutta omuliro. TikTok ekutta omuliro. Ate week ewedde ne badde mu obutambi obutusinzo tunyumira ffenna. Ffenna n'ogamba kye kigenda maaso mu ggwanga. Tubadde n'obutambi ko mukuru naye omusajja mukulu nnyo omusajja mukulu abanga We are proudly sponsored by Sheila Travels bakuteza tu muganda wange gwabagenda mu UAE kaviza wekali abana bano omwana atandikidde mu jjiya mugamba muti abali eno kaviza akola ku visa gena mu UAE ayagala ku air ticket ayagala hotel pickups ne hotel bookings mu UAE Sheila Travels namba esimu jolengera mu kabox awo jikubeko obengo wetambulira ogende okulambuleko mu Dubai awo genda ku Sharjah genda ko Abu Dhabi nenginda ja tugende ko Dubai eyo Sheila tukoleyo olugambo mu ddungu bana nyizo basabula banange wowe olaba basabula oli wane waffe Uganda abamba sabula ndi wane Uganda naye bagenda kundoga mmwe mbabulira akaviri wakakoze oti story ka video ki kaviri ngamba kaviri wakakoze oti enviri benze bwe bite bintu bibaawo Umano video zilinga za bachotala oli kachotala ndi mukazi muchotala mukwana okakasa olimba ne mukazi muchotala awo tandikidde nanti olugambo lwatwala obunene muno obutini bwalina muno lugambo lwamusika nnyo mwana onayogera ebigambo ebinene batononya basobola omwogeza byemwogeza batono nnyo bagezezaaho naye tebamusobola naye nze musobola olunaku olwaleero muyina wano ku live ali ku live ye ku TikTok sebo bantu nekuzunira abantu byangi nnyo baagala byonone luli twasemba kubanga olina emitwalo ebiri ngenza olaba ng'oli emitwalo 3 banti gwe kyomanya kira kiggwa kyomanya nti buli kimu kigenda kakati olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nsonga za mwana muwala nakankaka nalinnya nali simanyi nti nalirye namala ddiwulira nakankaka wala katambya kafulumye ndowooza wiiki ewedde leero mande wiiki ewedde wala katambya kafulumawo nekatubutikira ensi namba nga twebuuza naddala ani anali mu katambi kano nga boogera erinnya ne twebuuza na kituufu ye yali mu katambi oba balimba lwaleero twagala okumanya amazima kuba kati gwebagamba nti yali mu katambi ate enfanfe wa Sheila sooka obuze kuba tulaba bana je baleko amanya bampita Sheila nze ali mu katambi gwali mu katambi nze ali mu katambi gwali mu katambi ako temuntuuza mbigambo abana akatambi ako nange nakalabye naye akatambi ako nakalabye naye tekyankoze bulungi nti nange nakalabye naye abaana musazeko olaba nsala ekigambo naye kulu n'abaana bansalidde omugambo ngoze nakatadde naye oli mukwano gwe gwe bagamba nti yabadde mu katambi ako kituufu ddala ani Yvonne yani simumanyi tomanyi Yvonne simumanyi omuvuddemu kati simumanyi Yvonne yani nakankaka yani mukyala Sefuko omubwati tontuuza mbigambo bana nze kyenyinza okwogera nze nganze nti nze ndaba nze seerya ntama era mugenda kunkyawa mugenda kwogera ngu era Sheila biki nze seerya ntama
akatambi oba nga wakalabye ngu Yvonne tokasaasanya kaleke, bw'oba wakalabye nga si Yvonne kaleke, okitegeera. Nze nganze omuntu nabadde nayogedde edda, nyina kye nayogedde kyatambudde edda ku TikTok. Nze sikyejjusa, babadde basusse okunkolera live nga bansabula, Sheila ye yatadde akatambi ku lw'obunyiivu baneenyina obusungu. Nange nenkola live emu nga neŋŋendako ku live ya Oscar ne mbagamba mugaane mukkirize oyo Yvonne. Bwe ntyo bwe nayogedde. Naye nga Yvonne kale gwe woba olaba mukulabako. Si Yvonne. Bakuliisizza ekigaati. Ekigaati kitya? Nze mazima. Kati kankugambe omanyi obutambi bwe nnina buno bwa mukyala Sefuko omuto nga ex yabumpa n'aŋŋamba bute mulabise. Olina obutambi bulala bwa mukyala Sefuko? Sisobola labisa oyo muwala kuba omuwala tanvumangako, muwala mukwano gwa si mukwano gwange nnyo naye muwala tanvumangako, muwala tasitukangako nanjogerako omugambo omunene ng'abasinga gwe balompotoka ba ttiimu y'engwa Ashira bite bishibi nedda sisobola buta. Abasinga bagambye nti gwe watadde obutambi obwo Sheila. Nze nabutadde nabujeewa ye banaye nabujeewa. Waliwo omuvubuka yagambye ngu nagenda kulayo mu simu ya Yvonne ngwa bali mu Power King nenzijjamu password ngu nembwesindike. Banaye si bituufu. Si bituufu, sibimanyi nako. Si bituufu. Nze simu ya Yvonne simanyi password ye. Lwaki abasinga basinga kwesiba ku ggwe nti gwamanya amazima? Abeera ne Yvonne era baagala mazima naye mulimba nze nja sigala nga ngwa side gye sitamanyi. Ati kankulage sawa zino basala omugambo nze abeera nnyo ne Yvonne. Sawa zino basala omugambo nze mukwano gwa Yvonne. Okitegeera? Ne nze sinze natadde obutambi. Obutambi bwajjidde mu group za WhatsApp. We bwajjidde. Sinze natadde akatambi. Bagamba nti gwatambuza ng'ogyeko gansimanya aka Yvonne. Ate waliwo gwe nawulidde ng'agamba mbu ate waliwo n'obuwo naawe obujja. Mukwano kati bw'oba olinayo akatambi kange nze Sheila siswala. Siswala. Nze nkiddamu nze siswala. Kate tokola edit nga gye mwakoze ku Yvonne. Kate katambule nze olunaku olukalaba nsula mu bbaala ng'anywa shisha. Nga gye bakoze ku Yvonne edit. Tokola edit nga gye mwakoze ku Yvonne ne mukwata oli ne mukola edit. Togikola leeta plain Sheila nze seyerusa ndi mukazi mweru gwe leeta plain ngu Sheila ye yakoze ekyo kyennyini anti abasinga bagambe mugenda ttakatambi kange nze ne Stewart mukate. Kigeza gwe ne Stewart mwine ensonga ze mwatuukako ng'oggyeko bino byaffe byabwe. Stewart nze simumanyi. Stewart namulabirawo nange nga mukuyita olunaku lwali lwa kooti. Kati wawuliwo ekiwala ekyavuddeyo ngu nawe tulina obuwuubwo ne Stewart oyagala kunkyaya bbaawa ebe nze nyina omusajja kati bw'anakeera ebyo n'abiraba. Nti mwerya ne Stewart? Twerya ne Stewart nga tesesi mazima. Teweegaana Stewart bw'abiraba ate nga naye oli mwegaana. Ani Stewart akimanya amazima agamanyi nze nyina omusajja namugamba. Seegaana bba wange. Yali agezaako kukwana n'omugamba? Kigezanga nako. Lwaki abantu balowooza nnyo nti yakulya? Anti bamanyi kati oba nkugambe ntya. Manyi abantu bawalompokota omugambo. Kati abaana balina omugambo. Abaana bagenda oli agenda kujja akugambe Sheila waye base ne Stewart. Nenga toyina bujulizi. Oli yankubira n'essimu n'angamba Yvonne yatugambye yatadde akatambiko nga yankubira n'angamba Yvonne yatadde akatambiko ngu mwerya ne Stewart mu mmotoka. Namugambye tusoke Yvonne bayanga yakatadde. Era mwerira mu mmotoka. Namugamba obanga Yvonne yakatadde tekiina buzibu akate nze nkalabe nga kituufu yenze. Kati buli agenda kutabwa munne nga gwe bwatadde aka Yvonne anti bagamba. Sinze natadde akatambi ka Yvonne bannange. Baneenyina famire bwe naalabye ebyo nze nayonoonye muwala munnange. Omululimi lwa nnyonnyonnyo. Yvonne mulumirwa lwa nsonga Yvonne nze musinga emyaka. How old is she? Lwaki ombuuza ebyo? Yvonne mulumirirwa. Yvonne musinga. Banaye nze singa nali sirumirirwa Yvonne. Nze bingi Yvonne bye muyambi. By the way nanyigako olumu ne nkubira ne Yvonne ne muvuma ne mugamba toddamu nakunkubira. Lwaki? Nakubirako omuntu omu ku mukwano gwange namugamba naye nanga akaaba. Nagamba naye Sheila tankyawa Sheila amwagala naye nze njagala Yvonne.
ne bwe bagamba nti saawa zino ngende mujje wa Sefuko lwakuba simanyiiyo nze yali sooseewo. Twalabye obuvidiyo obumu ku social media okwo nga butambula omuntu bw'agamba eno feesi mugiraba neeno mugiraba eno neeno tezifaanagana nti zifaanagana ono wa bbulu wa yero wa black wa black nnyo omukwafu oba omutono omukwafu nnyo ne batuleetera kifaananyi kya Yvonne bagamba nti kino ne kino byawukanirawa nga tulaba bwe byawukanira naye kati essaawa eno gwalina tubuulira amazima agasembayo Yvonne yabadde mu katambi ako oba nedda agasembayo ng'otunula wali mu kamera amazima si Yvonne wangi si Yvonne si Yvonne si Yvonne amazima nze nkubuulidde amazima naye nze olaba nti mugenda kukwata kali ke nayogedde ku TikTok mukateekeko ne kano mulabe nze kiri okukyogera nabadde n'obusungu ne bwaba gwe abaana babadde bayitiridde okunkolera live nga baŋŋamba nsabula Sheila gwe wasindise buno ne mugenda kanimagi ne bagenda ne mu group abamu banzije mu group lwakuba nti nze navuddeyo ne mbagamba waliwo yavudde nagamba ngo basonde sente zijje ku mobile money eyiye nga gaya ali bwero kitegeera nga ate zaaki sigenda ku mobile money ya Oscar kyokka Oscar nga ali bweru simanyi waliwo n'omuwala omulala balabidde Yvonne ku media we bamulabidde kitegeera ate ekyo kati nze oba nkugambe ntya bwe nalabye akakatambi katambula ngu simanyi Sheila ye yatadde obutambi bane nawulidde obusungu nange ne ngenda ku live emu ne mbasabula ne mbagamba mugaane mukkirize oyo Yvonne nenjivaako nga njagala ndaba abantu nga omuntu osobola okujja ng'akukema ng'akunoonyamu ebigambo by'onaayogera kati nze Oscar yabadde yeefula mukwano gwange kati nze ntegedde mukwano gwange yaani oyogeddeko ne Yvonne mu kaseera kano konna wamulabyeko ne John abadde naye wano nga bamuggyako interview nentuka newaka nemukubira ne tubaako bye twogera ng'abawala ne mugamba era nga ne kyanayogedde ku TikTok nabadde ku live emu namukubidde ne mugamba Yvonne njogedde kino ne kino lwa busungu nangamba Sheila nkumanya abaana boogera naye gwe baleke Sheila va ku baana bagenda kwogera katambi bannanga ako akarwasa nako kaliwo akasinga ataka Yvonne kadi kamaanyi nnyo kale akoli kogamba nti si Yvonne kadi kamaanyi nnyo obukakafu nti oyo Yvonne anti ngamba kale kogamba oli nti si Yvonne kale wabulabye obwawula bwombi amaanyi akarwasa ne kaoli kaliwo akasinga akarwasa ke kasinga mukwano wangi oli karwasa ke kasinga naye obwo buntu butono nnyo abasajja babukolanga olimba butono wali omufunye kwabikola simufunanga kuba nenyina omusajja toleeteza emboozi zezi oli omusajja gwolina tayeza masowaani ayolezaawo amasiwaani oba ewange oba tayeza masowaani owaayo omugambo gutoko omwana agambe omugambo gutokomoka wano wonna naye nze mujja kunvuma ebeeka mbabuulire mugenda kunsabula munvume kasita nga tewali akeera ku makya nansasulira rent omwami akusasulira rent toyingirayo nnyo bireke bajja kwogera negwe ng'obutambi bwotera kumubwoti butambi ki singa nze olaba nze ndi mukazi musiraamu siina ttima ndi Sheila saagaliza muwala munnange manyi Sefuko ng'ali mu kkomera ekyo kintu nakyogera nnyo nga Sefuko akyali mu kkomera nagamba nti ex w'omuntu alina obutambi bwe yampadde ne kubaako omuntu ampa singa mulaba gundi zaani oyo muwala recordinga ankunda obwo obutambi gye buli ne mbagamba kuliko omusajja ampadde ssente nti obutambi bwa Yvonne yaŋŋamba mwana blood kalabise naye nga bwobulina obutambi mbuyina obwa Yvonne mbuyina obwa Joey nze siina bwa Yvonne olina bwa Joey nyina obwa Joey bannange nesologera nnyo celebrity twakasubscribinga tukyatambula mu maaso Sheila tudde mu mazima olina obutambi bwa Joey obadde oyagala mbukula sigenda buta
ate ndi wadde nzo jabunda gako sigenda bukulaga lwa nsonga oli muwala munnange sigenda nedda mukwano banamawulire mbamanyi kyogamba muno muli mulenze ziri oli muwalamu ate bana ina kugambye ne nkugamba natandise nga ngamba yomwala takerangako ku macha nankolako ekibi kyonna Yvonne Joey tanvumangako tankolerangako live nga nsabula talina mpisa mbi zonna bonna bewa respect oli n'oli bakyala bajja bonna beewa ekitiibwa ate nze bana amazima nze oyo mwana tanvumangako Joey tanvumangako yaleta kuvumangako naye nga gwe obutambi bulina ne bwe mba nga mbuyina sobola bbuta banenze kyeŋŋamba obutambi bwa Joey bwo obuyina tosobola bbuta buli mbuyina sisobola bbuta kuliko ababadde bagamba Sheila bute nze sisobola bbuta ndaba kuki maama nze naye gwe nze mmanyi oba tommanyi ne bwe mba nga nkunyigidde byenkana ogenda tuwa season ku season eyaki eya Joey obutambi sina kyeŋŋenda tta ndi wadde mbo bikwata ne mbujja mu ssimu yange togeza n'obujjamu banna tujja kunyiigira ne bwe munanyiigira togeza n'ojjamu obutambi obwo ne bwe munanyiigira nze tewulina kati gokere ku macyango ngambe ngushira ngusimwagala omu ne bwaba nga njagala naye nga mmala gwe ntambula naye nze nkwagala nnyo kuba kati gwalina soosi gye twagala nze ne bwoba onkeera ku makyano nga babe oluwala olwo sirwagala nawo ngusirwagala lwaki tebakwagala wo nga bakwagala anti abo basunzi bwekyomanya jangu ku TikTok nga weesibye ezo nze nasooka okukaabirako nemala nenzikiriza oyogedde n'ogamba nti olina obutambi bwa Joey ogambye nani yabukuwa nkugambye sigenda kwogera linnya wabula ex mubo mulimu eyakampa in fact yali ne ku kooti yajjako ku kooti ex wa Joey naŋŋamba blood mulabise nemugamba era namugamba sigenda natuke waka nemukubira nemugamba munnange oli nga muwala naŋŋamba munnange mbadde njagala omulabise nemugamba sigenda mulabisa goge mazima era siri mulabisa wallahi billahi talahi siri mulabisa nenga bo musimu obugira n'obulako n'ogamba naka Yvonne kingine kwe bansindikidde naka deletinze naye bwa Joey bwo buyina bwa Joey kwe buli ku WhatsApp bwo buterekera eddala obadde obwaga tereka butambi bwaffe musunda nnyo oyagala tukukyawe Sheila tuli bakyaliibo naye obutambi obwo butereka sigenda butereka mwagala ensonga gituukireko yagala mbute sikubuta anti gwe kati gwe twesiga kati olaba nga ku gonde nga ku Star Times okuliko kyona bayita Star Novela balina series ze balaga kandike bwe kaggwako nga bateekako akalala waliwo n'endala bagita Z World kuliko series bungi obw'enjawulo kati ogenda ku Sokotwe kali akawedde akabulaka kawedde kati aka brown kajja bannange sirina kyeŋŋenda kuta bagambye yo delete them otereka bwaki sina bwe ŋŋenda kuta ne bwe munayogera byenkana bitya nze ne bwe munanvuma nze nkugambye tolina kyogenda kera ku makyonvume kye batanvumangako wow which kind of interview is that obadde oteesa otya sina kyeŋŋenda kuta nze sigenda kera ku makyanto obwo obutambi banaye oli muwala tomanyi nti nange nze banaye siri perfect buli wamu katolooza kale kana akatambudde kavudde ku okukwata wali ka video ng'ofuka ku kkubo nali eggulira eryo kitegeera nze ndeka sita butambi ng'ofuka ku kkubo nakyo ekyo nali eryo oggulire olowooza yatadde buno obutambi n'agamba nti yabadde mu butambi obwo Yvonne yadde agenderera ki kutaagaliza omanyi saawa zino Yvonne balaba nti lwaki tebamuswaza luli nga tali mu midiya lwaki bazze essaawa zino nga midiya yemuliko yemunoonya yekola kyo kitegeera lwaki bamuswaziza ssaawa zino ate nze nkwa nze banaye nze siina gwe ŋŋenda salira omusango akatambi kavudde mu gurupu y'abatiimu Joey we kavudde tutandika butandisi kati emboozi etandika butandisi terera bulungi mu katebe akatambi kavudde mu gurupu eya tiimu ani Joey okyegedde kati essaawa yonna tugenda tegeera ani ali mu katambi kyekiddako
agambye amazima nange ngamanyi. Owaayi oyogedde katambyako okuva mu gurupu y'abajjo olowooza kigendererwa kye baadde bategeeza. Ndowooza kwonoona linnya ly'abantu. Omuntu takwonoonangako. Baali bakikozeeko by the way. Baali bakikozeeko. Naye nze kambabuulire nze Sheila ne bwe munanvuma tewali akawuti yange nalabye mugiropa ngo bagitwale. Tebasobola gitwala. Kati ne bwe munagitwala enkeera ngenda kukeera ku makyanzi gulenda. Ate TikTok egaba account ziringa mutwalo singa ganti nkya toggulawo. Kati nze mugenda kwogera era banange mwana wankwe buli live by the way gye bansangako kati bampise wankwe. Wangi? Bampita wankwe naye nze siri mukazi wankwe. Ivoni amazima agamanyi. Yamanyi Sheila yali anyambye eki. Oyinza okuba nga muyambe ekinene naye nga wano mu katambi. Tolina kiwa muyambye. Mu katambi ki? Ngamba kale eno firimu kale mweno firimu yafulumye. Ng'olina tolina kiwa muyambyeko. Wagezaako ku defendinga ku linnya lya Ivoni. Oba kati nte yange ebike ya Joey ya Ivoni. Wakati gwolabika otya nga otaddeyo banna. Ombeeredde ki? Kayinze kankugambe nze ne bukya ku makya ne wabaako ne bwe mukola edit. Agannyabo nze ne mbagamba ne bwe kafuluma leero. Sabuteesa. Eyereme kufuluma. Efulume mbadde ku lw'abalabi mbadde nteesa buteesa. Ereme kufuluma. Bannange nze olaba akange essaawa zino we tutulidde wano ne kafuluma. Ngenderawo leero si plot 8 si mande nsula mu bbala neva mu ssaawa 2 ne nganywa byange nga katambi ko kafulumye mukwano osanyuka nnyo ng'ensi ekulabye bw'oba okyanyumirwa okuswala e Uganda oyo n'obuzibu lwasanga olaba lwasa kyaswala tukyagenda mu maaso eno bagiyita Lubabo Express wano ku Celebrity Extra Eugene kutegeeza nti muganda wange gwali eyo mu mwezi ogwa November October tugenda beera mu Paris yakasente bakatadde mudda gwe kiruma yetuge ku luno twachuza mtugendako Europe luli twagende Bungereza ne munyiga omutima ne gubaluma nnyo kati tugenda Europe tugenda tukanye biruma bayaye tugenda kudde anti kati tugenda kumawa ne Uganda soke tucyankalanyeewo ne mbali nja tugende Dubai mu Dece mu November awo ogenda owe mula abantu ng'oli mu ddungu awo njagala kuva ku TikTok bambi ba mikwano njagala kwesonyiwa TikTok kuba uliriza ate yendiisa oyinza ogamba nti sigenda va ku TikTok okuba yendiisa nze si yendiisa ba mikwano oli awo okola mulimu ki ye sikola nkulaba nnyo ku TikTok 24/7 okola ddi sikola we mubeera mwebakidde ng'enkya mugenda kola nze Sheila mbeera ku live olugambo lwakunywa nnyo ne lukutuusa wano olaba noonya wakwesiga matiki olugambo lwanya Sheila bannaye tagejja takoga ali awo bw'atyo alinge golaba kamiliyoni yeeyongerako eyo sabula nnyo naawe olimba naye ng'akatambiko kavudde mu ttiimu ya Joey lwaki ompikiriza nnyo ebigambo kye twakivuddeko dda ngamba akatambi kali nze akatambi mukafuna kajidde mu gurupu za WhatsApp naye yakaleese agambye nange nakasanze mu gurupu y'aba Joey ani wakasanze mu gurupu kaze mu inbox mwenyewe nze nafunidde abantu babiri mu inbox ne ku gundi ne ku WhatsApp mu group wekafulumidde bakagudde mu group eyo bigambo bice byayolekedde kwawo kati zomanyi nzo omuntu yefuula omusiru kafulumye nga ndi waka nengenda kati woko nendaba omuyaya mpita nangamba wabitegeddeko nze bitya jangu olabe kano nga nze nkalina musimu saafudde nayo nengenda nendamugamba ani oyo ne bangamba gundi ne mbagamba si yeye ne mbagamba tenze sibimanyi nako kyokka nga nkayina musimu katoli kwegamba banangamba gwe owolereza nnyo bwe buzibu kati twakatadde kati bwako kyokola nenga batiimu Joey be bakasaasanyiza bamikwano tiimu Joey mujja wa Yvonne be basaasanyiza akatambi simanya ani yakatadde naye kavuddemu eyo group za WhatsApp we kafulumidde ate n'ekirala bo singa si bo bakafulumiza ne bwe bagenda ku TikTok waliwo yagambye part 2 tugireeta wanji part 2 tugireeta yabadde ne ku live eyange ekiro nangamba Sheila mbabuulire mukyali ku ebyo nze njagala part 2 bagireete ate tugireeta mugireeta nze nga nze agireeta njijjawa
oli agamba balina part 2 balina part 2 nguba roza part 2 egenda beere etya kuba kati eri yakomye nga emikono gina kugwa bulungi oza part 2 eyinza okubeera etya oba bagireete nammwe nawe gyesunga nze sijesunga kuba oli muwala munnange ate nze simwagalizangako kibi kituzaayo eri emabega nti kavudde mu tiimu Joey era kiba kibalaga omuntu waviiridde nagamba nti ngenda leeta part 2 ekitegeeza ki balina olutalo lwe balwana olowooza balina olutalo lwe banayo omusajja mumulwanira agenda banenze sefuko simuyinaako buzibu naye mbwe ekiraga nti mwe mwagala kudda mu maka gendayo omufulumiza obuziina bwe omugobe atambule agende tosaasanya butambi bwedda esaawa zino anali mu maka ga sefuko Yvonne yaliyo ate Joey simanyi ali eri bwe baseesa bwe bajjamu bwe baseesa otegedde bwe baseesa amaka oli agafulume ekitegeeza nti ekikolwa kino kikolebwa kulemesa oli ali mu maka aveemu oli akomewo kuba kati kavudde mu tiimu Joey tonsalako mugambo munene oli musajja yesa ate banaye sefuko musajja musiraamu waddemba okuwasa abakazi bana ng'aba alina obusobozi babiri bakyamucyankalanya naawe okyali babiri bamucyankalanya ale atuddemu asasabye obuyambi akukubiddeko nti ayagala buyambi ati byera tulaba byonna bicyankalanya asooka abeere ku omu nenga sefuko mukazi musajja musiraamu waddemba owasa abakazi abana oli mukazi musiraamu yovuddewo waaye musajja oyo takyalina sente zamugwako sooka omwesonyo tumalize ensonga zaffe abo bajaganya kati wooko jampola beyenamu ku sente takyalina sente naye talina aŋŋambe ekyoyo naawe afuna mane oseka ki omwavu aseka waaye Wano Joey Maziga Ivo Sheila just stop interview kubanga katono kyayogedde kubanga bakunoonyaamu kigambo wa kyayogera kituufu wama byogera bituufu wasi bituufu ogeza okujja mu interview nga byogenda okwogera tobitegeera siri mulala ate sinywa mwenge singa ntamira singa buli kyenjogera singa kyenjogera singa ngamba pozi nayogedde kino ne buli kimu kyenjogera nkijjukira nekye nayogedde ne bwe netugiddamu nkijjukira okitegedde ndowooza mukitegeddemu abali eyo so Sheila esaawa zino kitulekawa abakyala ababiri tulina olutalo luyinza oga nti lwavudde ku saidi ya Joey ate gurupu ya Joey akatambi mwe kavudde omutayinza oyinza okulowooza nti Joey alwanira musajja atandise okusiiga oli akasa bannayenze kambagambe kino ekintu nti Joey ayinza okuba nga si yali ku ebyo naye bano abamuli mabega bagiwa omuliro waliwo yabadde aŋŋamba sabula yokya neŋŋamba munaye wano mwali wano omuwa sefuko ngwasabule omwana yasabula yekka ali mu kkomera n'akomekereza nga agakaabiramu sisobola sabula kati kyenkugambya nti bano abali mabega ga Joey bambi be bayinza omumukozesa eyo ensobi okitegeera kati nchiwa be batadde obwo obutambi kira ku mwana sefuko ayagala nnyo Yvonne bw'opimapima mbwoti mwogeredde nnyo Yvonne ne mwogerera naye essaawa zino yali ku kido ndaye babadde ne mu photoshoot sinaba nagiraba kugwa yamaanyi raba noono babadde mu photoshoot eteyamaanyi nnyo tosala ekigambo gwe nkulaba tosala kigambo wano leka ntemu omugambo gwange nze olina obujulizi ngu babaddeyo leka naawe lekooti ebifaananyi bipya sinaba nabbiraba nako weesirikire nga bwonyumiza emboozi endala kaakati essaawa zino mukwano gwo Yvonne ali kuki gwe sisita we kati ssaawa zino gwamugumya bannange tonsalako mugambo omunene mugambo muki munene nza nimusobola mukubira simu ne mugamba naye guma oli mukazi nange ndinze bwange bufulume namba ya Yvonne muno oba ekyaliko 12 yagwa nawandikako ki eriwe namba ya Yvonne tomukubira wano ku live mbadde njagala amukubire omukemechi ogenda mukemachi mugambe nti Yvonne how are you wamama kubire Yvonne leka nkubire wano Yvonne
kireke tomukubira. Tumuleke wamma. Ono agambye mu kano kasitaani. Genda ovume nnyo koma. Bana tukyatugenda maaso ne program. Omwana Sheila bannaye agagamba aganene agakuvaamu gakumyedde n'omusaayi kumalamu. Ekikati omwana mukakozeewo kyo mutuusa ku ekyo. Okimanyize bwe mbeera ku live soma comment naye we nsomedde comment nyinza okukusabula. Ne wejjusa neyakuzaala n'akussa mu nsi. Yvonne kyogamba kati yayogedde buli kimu n'akyegaana. Mwe mwabadde naye. Ye gwe wayogedde naye agamba nti yeyo basi yeye. Si yeye kwa mazima ogamanyi lwaki si yeye. Si yeye. Si yeye, si Yvonne bannange. Nakankaka. Oyo ali mu katambi yenze kennyini. Nakankaka. Naye obudde eri g'amaanyi olina mangi akabadde ojja ne bakuwa ekigaati nga kati lye ekigaati kino bunira. Ate mbadde nvaawa. Nze sirina kigaati kye nalidde. Ate banaye nze siri muntu. Banaye nze olaba nze nkwata ssente. Ne banaye nze ssente z'enkwe sizikwata. Sikwata ssente z'enkwe. Oyo agambye lyamuwuna olukwe. Sisobola. Ayi waliwo yaŋŋamba nkuwe emitwalo 25 ota akatambi ka Joey. Sisobola. Wamma yabadde Yvonne oba si yabadde Yvonne? Kati gw'ogenda buuza bano ogenda kumala ng'ogudde eddalu. Bambi neyanziza mukwano nawe mwebaze toyongerako kirala. Neyanziza. Toyongerako kirala. Tuyine Sheila era ffe tukwekakasa nti gye binaggwera byonna ojja kuba otwongeddeyo part 2. Eyani? Eya firimu gye tulimu. Bannaye oba ntaakange olaba otya bwe ntaakange ne kabika ka Yvonne. Lwaki temuva kubika ka Yvonne kisinziira mwakakola mutya akammwe. Lwaki temwesonyiwa Yvonne? Mumuleke Yvonne bannaye mukazi wate munaamugwisa ne mu booda nabamutomera. Kali tewali akamenyawo esaawa zino. Naatanga bandya mu nnyindo kati. Tekasobola kujjawo kali nze nkubuulya kwa kali k'amaanyi ate kati bagambye part 2 oba kati yeeri etya. Banaye nze nkiwaba midomo bagenda lompokoto omugambo simanyi part 2 bagireete nayo tugirabe kiggwe mubadde ki. Part 2 bagireete aye mukazi nange engeri gyoli nti Yvonne mukwano gwo tiimu ya Joey neesigala ng'ekunyigiriza ennyo bw'etyo ku butambi bw'olina mu ssimu yo. Mukwano ku butambi bw'olina mu ssimu yo nze nkimanyi ogenda kubutta bwoti. Nze ne bonna nvuma n'okola otya nze nga sinaba kulaba katambi ka Joey anvuma sirikata nekendiraba Joey anumbye. Wallahi mbalayira ndibuta. Obutambi bwe nja kubawo kamu ku kamu. Ekitegezo olina bungi. Okitegeera? Olina bungi. Tombuuza nyina bumeka naye nze mbabuulidde olunaku lwendiraba Joey anvuma ndibawa kamu ku kamu. Joey tukwegayiridde kola omulimu guno. Mubutumire. Joey tanvumangako ne John abadde naye wano okitegere Joey tanvumangako. Ne Sefuko nga kwali ne Yvonne kwali bonna babaddewo. Nenze Joey tanvumangako. Omwana tanvumanga. Oli omwana yewe ekitiibwa bannange. Mukwano gwo? Si mukwano gwange naye mwebuuzaako mu munnange twebuuza. Bombi bano ababiri ani mukwano gwe nnyo? Oyagala okunzijamu omugambo ogutokomoka naawe. Asi mugambo. Ku bano ababiri omuddugavu n'omweru ani mukwano gwe nnyo? Muddugavu. Yvonne? Kyaliwo nnyo okusinga ono yani? Joey. Kuba oyo omulabidde ku Sefuko ng'ali ku media bamulese ku poliisi nga Sefuko bamukutti. Ate nze Yvonne siwe namulabira. Nalako ka video nga Joey katatu ka Sefuko wano. N'agamba kimuluma nnyo. Esaawa n'omusajja akukyawa. N'obonaabona n'ettatu. Nze simanyi kuba nze nange bwe nkeera ku makyane neeteekako yabba. Nina naye yalinnya lyange. Si yabbaawo. Nsobola ogiteekako. Yabbaawo? Kigaana. Nkatula nti bbaawo ye Stewart. Tugeza bugezesa just gamba manya just
kale katuga nti baawo ye Ivan mwawukanye omanyi bw'oyiza obonaabona ate si bonaabona nnyo olina olwanso okunoonya Ivan omulala nonoonyayo Ivan omulala n'omulaga surprise y'omugono mugamba nakuwadde n'erinnya lyo full stop nekiggwa n'erinnya Sefuko nga terisangika kati ebimuli byajja asobola oteekako ekimuli bw'aba ayagala gibika agibike n'ekimuli agibika tesobola kubikuka oli n'abikula n'alaba ekyali bayitha oyo omuwala nze namulaba baliwo ekibuuzo kye baamubuuza ngu tewejjusa nze oluusi ye alina sayidi gye yagamba nejjusa naye ate tatu bulijjo bazijjako kitegeeza nti essaawa alina omusajja ne mwana mukyala yonna omusajja akyuka tatu n'ekyuka essaawa yonna tatu esenguka nze ne bwe njikera ku majala njiteeka ku kisambi wonkyayira nti wali erinnya Brian Ivan nyina okunoonya eryo linnya lyennyini wenzira bw'otafuna ye alina linnya bwe lityo tebibula mukwano erinnya eryo teribula teribula nti Brian naye lyange ezzibu lyakufuna nti onoonye lya divorce Pawulo ku kisambi kyange bawo Pawulo n'omwekuba wulira omugambo gw'otokomoka tokomoka omugambo kyogamba tokomoka omugambo otokomoka omugambo bane musajja wange tayagala mawulire naye ng'omwagala nnyo nnyo muleeta wano ku mawulire omwagala nnyo nnyo musajja gw'ogenda okugamba nti tomwagala buli musajja ogenda omugwa naye mu relationship ng'omwagala Sheila naawe olina laavu owai tudde wano Sheila naawe olina laavu nene ogenda okunonyamu olina laavu naye teweetya muli noba mu nnyumba n'ogamba nange neetya nze nyina laavu ku musajja wange naye mwe abasigadde mmwe ebimidingidi mmwe abeezunza mmwe siina tolina yadde kakalukundo bwe kati nyina ya bba wange tolabika kuba na laavu lwaki tolabika kuba na laavu bana nyina kanziremu oli boyi yabadde mu katambi omusajja bali bagamba mbu ye Sefuko kale nga tuvudde ku Yvonne oyinza okuba Sefuko oyo temumbuuza bintu bya banende katondetera Sefuko sigasaagala nkyankolerera ivu wano nga nvuma tomusobola simaye obuzibu bwe buli nti siddiza mukazi munnange Sefuko bw'abanga ayinza okunziriza omuliro aba mukazi munnange naye nze simanyi oba Sefuko oba si Sefuko simanyi oba mwakatambi mwakafunyeeko abali akatambi mwakalabyeko katambuza Sefuko omwekwanira Sheila yantamye mukwano ayogera n'ebitasaana kale byebyo biri awo ndowooza ku live yo nze nabagambye ekintu kimu sitambula na mukwano gutalina magezi bw'obanga wankyaye obadde tosobola kundiisa tomanyiira okitegeera tomanyiira bw'oba waliwo obutambi bwa Joey wano waliwo abugula wano oba mbumuwe bannange waliwo agula obutambi bwa Joey naye bambi mwagala olugambo sigenda buta tumuguze ffe tukiveemu awammeka sebo owammeka 5 gagenda kungasa akinze nganza omuntu gwayina ennyo kyogamba ndi bubi nnyo aŋŋamba gwayina ennyo kugamba nti 5 tegakotege 5 si ssente bannange kyolina okukola kiri kimu ku subscribinga on our YouTube channel Celebrity Track Extra UG oba ng'ofuna ebintu ebisingawo ku bino twaweza emitwalo 15 tugenda weza emitwalo 2 egy'aba subscriber kizibu nnyo okweza abantu we batyo YouTube emitwalo 15 egya YouTube wa subscriber tetugenda buta mukwano naye nze kyemanyi bw'ali kunyiza ndowooza owulira bannange ate akatambi oba takata owaayo obutambi abute oba tabuta abute banaye bamikwano twagala kulaba ku Joey uliriza ne bonnajja ng'olina ssente ate nnyo twebaziza nnyo ate nnyo Joey mukazi si muganda mukazi ki naye mukyotala simanyi omusomaali simanyi
naye sigenda kutabutambi nze bannange sigenda tabutambi oba munsudiya mwemutya oba muŋŋamba bute abasinga bali mu komenti oba munvuma lwaki ex wajjo yetabwetera ye lwaki abukuwa bamuyita ni ex wajjo tosobola baaba sisobola olaba wesitateredde butambi wenja okwogerera ex naye nze kyemmanyi yandituyambye n'abweteera era kyenamugamba ne mugamba lwaki tobweteera nga ggwe no kwata fake account obute sumulula busumuluzi ng'oyita mu fake account awo ngunedda nze njagala gwabunsabulira nabisiza oyo omwana naye mukwano sigenda mulabisa nsonyiwa busonyi olaba nawulidde akayivoni ngunze nakatadde kyannumye nnyo okugenda ku live emu ne mbagamba mugaane mukkirize oyo Yvonne lwa nsonga emunabadde munyiivu nenkwata essimu nenkubira Yvonne nemugamba Yvonne nanyiize naye natadde kanaakatambi naŋŋamba Sheila tonyiiga mwana agambye ne bw'onookola otya gwe wabutadde eba mikwano nze nakatadde nze seewakana olaba neewakanye nabutadde naye paati tuyogenda otwa katwetege egyefuluma ddi nsufu nnyo olwokusatu simanyi weefulumira naye ogenda tuteera mu seri eba naye sinza ayina abo obutambi baneemuleka okunsalako omuga mwagala wano kyetwagala tukiyalinge wano bagambe nti si gwalina obutambi gwalina seri gwalina firimu nze sinze natadde obwo obutambi ba mikwano obutambi bwafulumidde mu group WhatsApp oyo ababuulire twetwali ku katiwoko we bwafulumira yali taliiwo wali toliiwo nga premier obutambi ayogera amazimu oyo yaliwo nga babuta yeza nti mwaprimyalingira ku katiwoko kati nze nali nabufuna naye nali nakatuuka mu katiwoko ne wabaako ampita ng'abo bonna bwe bali ne baŋŋamba dabayo ebbala yonna ne bakuba enduulu waggulu dijje nasooka nasitopinga n'endongo kati ne twebuuza ki ekiriwo abaana ne baŋŋamba bannaye Yvonne ne mbagamba nedda si yeye oyo ababuulire wuuyo waali ekirungi sinze naliwo nzekka naye muwala akyo yafaanana Yvonne bannaye nza kuba afaanana Yvonne neze enviiri oyo gross ali mu mutwe wa Yvonne kale nga tuvudde mu byokusaaga bigambo byo si byange ndowooza mumuwulira oyo bigambo byono si byange nyakunvumya nze saagala banvume ku TikTok nze nina entondo temunvumira ku TikTok onja kukunoonya gy'oli nkube nenga banange nze kyenyinza obbagamba bw'oba ng'olina part 2 bambi nfukamire togita gireke nze oli baneekyannuma bolayica abaana babuteera mu bbaala kati wooko abaana abasinga ne babuuka ne ŋŋamba kitegeeza wano Yvonne talinaawo mukwano gwe n'abandi badde nga mikwano gye abandi badde mikwano gye abasinga ne babuukira mu bbaala ekitegeeza nti Yvonne nti tamanyi balabe be Yvonne bambi mukwano manya balabe bo manya mikwano gyo nze natadde akatambi nenkukubira nenkugamba amazima ekituufu omugambo gulompokose nnyo mufulumiza ebigambo ttiimu Yvonne abasinga ne munzija ne mu gurupu nze gurupu si yegenda okusituka ku machendiisi okitegeera kati nze Yvonne kyenyinza omugamba nti amanye waakomya aterekerawo omuntu okukubira essimu n'oyogera omuntu arekodinga n'atambuza obugambo kitegeera ebiri mu kutambula Yvonne waliwo yamukubidde essimu oba yayogedde ki saawa zino bebiri kuzunga ku TikTok n'akatambi akange ke nayogedde ng'omugaane mukkirize oyo Yvonne ke natadde waliwo yaŋŋambye ngu kati ke katambula naye oyo mukwano ki mukwano seetaaga kuba mukwano gwo Sheila oli Yuda mbwa gwe ndi Yuda era wondabira buuka bubustontuukirira nze semanyiiza Sheila mukwano gwe Yvonne bugamba ki bwoyinza omuweereza essaawa zino kale mu mbeera gy'alimu si nnungi ne bwaba ggwe mbeera gy'alimu si nnungi ensonga ziringa bbiri bw'aba ggwe ku makya oli muzadde ng'oyo muwala wakatambi bakatadde kiro nga kituufu yeye nga si editi kikusanyusa siyinza sanyuka yadde
Nange saasanyuse naye abasinga mwansalidde omugambo mutokoma omugambo era Sheila ye yakozeeyo era Sheila ye yaleese ngu Sheila leeta paati 2 Sheila olyamu enkwe nze kati buli live ky'oba omanya gye mbeerako abayaye bajja ne banvuma naye nze sigenda powa Bobi Wine yagamba topowa olemeddeko nalo ya buli wolabe olina kikumalamu amaanyi tuula wamu kaabako mala osituke naye nze sigenda kaaba ngenda situka nkole ekyange bw'oba onvumira ku live yange data wange ndi waddemba okublockinga wano naye nze Yvonne nenzigulawo endala nenziramu nenkula n'amaanyi Yvonne oli mukazi mugumira ddala kale nakankaka Yvonne oba omukyala wa Sefuko omu bwati omu ku bakyala ba Sefuko tugamba guma kuba ffenna tuli wamu naawe kino kigenda eri bannayuganda oguno omuze kaka lwasa nga temukogerako muli muka Yvonne alina waaka lwasa tamuyina kyogamba lwasa ayina gamba katambi ka lwasa kawaddemu waaka ali awo bannange n'akalwasa mukogereko muleke okukwata ate bannaye wabeeko abikkako aka Yvonne singa basibawo tiktok muntu omu kati ne kabikawo aka Yvonne anti lwasa wa Facebook si wa tiktok eri ku Facebook gyali nnyo kati lwaki temubane mubogereko ku kalala muve ku Yvonne ate kaliwo akalala mpozi nga mutwadde paati tu ne tuva ku paati wano twogera ku paati tu bannaye oba kati tubako oba banamawulire abwajowe bwolina nteeko kamu nkakusindikira okate nze kansindikire nkalaye bulabi nze ngambe ekintu kimu Sheila taaka akatambi okawenze nkakusindikira sobola kasaasaanya naye gwe njagala okatuteere ate kati bwenkata abayaye bwe balaba aka Yvonne omanyi abayaye bonna babuukira nze kuba nze navaayo omuntu nga Sefuko ali mu kkomera ne mbagamba banaye inafunye amawulire kitegeeza obutambi buno obufuna nga Sefuko akyali mu kkomera nali nakola live ne mbagamba bambi waliwo gayi yampadde ssente ntaakatambi nona ssente zo nenzimusindikira nze sisaasaanye kati gwe osobola ottaakatambi ka musajja munno abasajja era tebunyuma kati mbunuduza omusajja ziyinza okunyuma ng'ez'omukyala negwe katambi kyako engeri gye wakalabyamu kuba engeri gye wakalabya oligagamba kabadde kasufujjo kaliso professional kali mbomuntu ate nuduza omusajja mbu nazo zikyankalanye ekitundu mutaaka mmwe wabekwata omusajja ne bwayita wali ng'ali bwereere tebakifaako wama bone ono addanga mambu lwaki ez'abasajja zo tebazoogerako nuduze omusajja ne bw'otanuduze tezina kyeziyinza kukola tezinyuma na kunyuma nebwayita wali ng'atambula ng'ali bwereere tayinyuma anti bakwemu gy'ota gwe bakwemu gy'ota olabe eyiyo nga tenyuma muleke okusalira Yvonne omusango nzaba naye naye mu katambi lwaki tebaataddemu effect ya Gold Coast etya nti nga balikodinga ne bateekamu ka Gold Coast okunyiriza akatambi kano kubanga kaveyo bulungi akatambi bannange abangamba nti ndi Yuda kankuddiremu singa aka katambi yabadde Yvonne lwaki wali we batuusewo baddusizaawo baddisuzaawo ne badduka mangu ate banene muleeta enjala enjala buli omu akoleeza enjala nga zifaanagana kyogamba sobola kukola njala nga zifaanagana kala yemu kyogamba nti empale yakutte bwati microphone ng'ayogera ojanga bwe ngikutte microphone nedda mukwano kyogamba eyo esaati gwagiinayo wekka sinza agirira nzekka bw'oba nga si gwagiinayo wekka n'enjala si yazikola yekka okitegeera abaana biyinza oleeta waliwo omuwala ali bweru yazze ku live bane muleke okufokasinga bino ebyono lwaki abantu ba tiktok twagala bintu byonoonese waliwo omuwala yazze n'agamba nti amazima gali nti oyo si Yvonne omuwala bwati ne bwati yeyeeteredde akatambi mukitegeera nga gyali ng'omuwala ali bweru ngu mukwano gwe yeeteredde akatambi naye ekyo soba nkugamba ekitya mukiveeko ekya Yvonne bane tukoye Yvonne ku midiya bwana tulabise Sheila tugenda mutukwatagana eddiya
tulabise Sheila bandabise batya ngamba tukwatagane ddi okulo tunaddamu okulabagana ddi simanyi oli agambe mbwe eddoboozi ya Yvonne lya Yvonne kati kankugambeko ekintu kimu nze nize paati eyange bane njagala mbabulire eddoboozi lyange oliwulira ddoboozi lisakativu nnyo oliwulira liri so sexy ddoboozi muliyitali batya liringa ery'abasajja kati oleete eddoboozi lya Yvonne oligatte mu lyange kati gwe weefuulemu omusiru nti eddoboozi ngu lya Yvonne simanyi biki baye mulompoka omugambo guli ku TikTok naye musale omugambo naye wabeewo embizi enyasamira obwo nnaku zino olabe kuba nnaku zino ndi bubinja booja bannange wete otambudde ne Sheila olunaku olwaleero ku Celebrity Track Extra UG kyolina okola kimu kutugoberera nze nkuweereza ebiriwo nga bwe biri Party 2 egenda kufuluma anytime mubeere muli ala egenda fuluma olina obukakafu nti egenda fuluma wagira kati ndi ku source banaye sinza ayina paato edo bane ogenda kunsalako omugambo gwontuze mu bigambo by'abaana ba TikTok tebasobola tebakyakukola ki tebakyalina bakusobola okuvumako bakuvuma okuvuma nyina bentya salake oyo mugirako topi yankalakata neŋŋamba owaaye lwaki sidda Masaka kati mubantu bentya salake bane salake wansabula naye nange nakusabula naye tewanzirira omugambo olina mungi awona yansa oba yampangula anyo omuntu gw'ovuma ng'asirika abaera akuwangudde donizera yakuwa oyo yomugirangako engalo oyo yasabula bambi naye muleke okusabula naye kikulu nawe omugambo olina munene bwe guti lwaki onvuma nga lwaki sikuddiza n'omu omugambo essomero baaliggala nze wange nendiggula eri omugambo mutunuulire nno alina tula bulungi mutunuulire owo omugambo bwe yenkana tula bulungi Sheila lawo omugambo bwe yenkana kaana owo omugambo tunula wali soka okole bwoti omukono akola bwoti omukono kola bwoti kola bwoti tulabe omugambo gye guva nedda kale kola bwoti wanika omukono sigenda guwanika manyi lwa nsonga abakiina be bangi kale byewete otambudde mbeere bulungi tujja kukwatagana ne Sheila next time nga twogera ku paati naddala enabeefulumye then twogera ne ku paati endala oba essimu ngiggyeko kuba yombi nnyo gy'olina paati endala it is so extraordinary sinza gina ayo gwe ngeri gy'okyogeramu gwe ngeri gy'okireeta olinga agamba nze nabutadde mugambo gwempisaawo osala omugambo kali towulira engeri gy'onsalako omugambo nyina paati ndala oli muttokoma omugambo wano ntuuze mu bigambo by'abaana ba TikTok ndeka wama wali otambudde ne Sheila olunaku olwaleero tukwatagane next time nga tunyumyamu mpola mpola Sheila leero tutambuliddeko kiro kya leero leero nammwe mukimanyi leero mande bannange leero plot 8 mwena leero olunaku lwa mande waliyo King Safi ye Mutoni wali abayimbi bangi mujje twesange ku plot ey'omunaana 8 olwaleero luno esangibwa mpozi ekololo plot ey'omunaana ewazakayo kale tugenda kubeera ne King Saha muzakayo plot 8 ekiro kya leero ngenda atambula ne Sheila otera kunywa ki nze sinywa mwenge onywa shisha shisha nze amumalamu mu bbaala byebyo mbere bulungi mwerabe kimuna okola kimu ku subscribing nze ngenze